oluyimba obyafaayo zimu ku nnyimba ekyasinze okutunga mu Uganda yonna. Adda Mulwana singa copyright ebaddewo nga Honorable Leader Nambagamba yali badde omu ku bayimba abasinga obugagga mu Uganda. Naye essaawa zino afudde anoonya emitwalo 5 asobole okuyambibwa. Naye Eddie Kenzo nga simulabawo wano. Eddie Kenzo president w'abayimbi aba NRM zendoza yali badde nteekateeka gikoze nga n'ebyuma bibiri, naye ekyo tugendayo. Sigenda kwogera bigambo bingi, naye ku lwa federation gyenkulembera eyafuka omuli Secretary General wange wali awo Yasin Kawesi eyakutegekedde ekivulu kya Jasmine Mwendi omukulu omwogezi bajjo event omutamiivu mwalinga omwogezi Mutima Entertainment mwalinga Vice President Julius Chaze gali mwalinga Vice President wa asooka ne Vice President wange owokusatu Alex Muhanji. Tusobodde akakashi down wano ninja akawa mama yaliwa akakadde kano kaka kakubeeremu taata ze naye taata yoyo asende ziteeke wala batata tebetera kuba wangu akakadde ako ku mbeera nga bwe mugimanyi sifa abagagga ennyo ne wano wetuli wennyini waliwo abatubanja lukagoya manja naye tusobodde okufaafagana n'akakadde ako ku lwa federation ya FUPA. Ebigambo sibyogedde omukulu Chief Whip concert ye yaginkwasa yatwaka barabara mulengeddeko awo naye nga tusubiddwa nnyo mpozi Haruna Mubiru ngadde nkusaba olabirira abaana ogezeeko okulabirira abaana ba Adamu Mulwana mu mbeera yonna kubanga bagamba yatandika restaurant eyo naye basimanyi babadde mu mbeera nnungi simanyi naye Haruna Mubiru leeta wano obukofiira Haruna Mubiru ebigambo byange bino njagala obiwulire. Haruna nkwagala wano. Haruna Mubiru bagamba mbu afudde si musanyufu naye mpulira byambu kanve kazindaalo Mukama Adamu Mulwana akuwa ekyumula eky'emirembe. Muleke munzikirize mu kaseera kano mpite gavana w'ensanje mukadde waffe ojjogereko eri abakungubazi Mukama wange Sammase yasobolokanga Mulumbe okuva Ekinyerere. Abooluganda Omukama mulungi ekiseera kyo kuba afudde si musanyufu. Nze mmanyi nti Mulwana alabika afudde musanyufu ne Hajji Haruna kubambadde musangawo nnyo ebiseera byonna nga bali mu kunyumya era nze omu Hajji osobola okunjulira abadde asinga okwokya Mulwana nga kemba nako konna nnina okukola naki okukamulekera. Nasembayo mulaba twali ku Primax owamwamirule emyezi nga 3 emabega nasanga nalina okusamba mupiira tusabe emakinga ebiddugala ebyenfuufu nga nzirugadde n'enzija njotemuuko naabe ne musanga mu sawuna nangamba muganda we kati mponye ndi bulungi nnyo so mbadde sidanga mumulaba paka nafunye amawulire Hajji Haruna yankubidde kiro saabadde saawa nga budde badde bukya saawa nga 10 nga sibyose maze n'obyogera abadde David Mugerwa Nsumba ne nangamba Mulwana agenze kitalo nnyo ddala oyo muganda wange abadde munankyukakyuka bajjo njagala njogere nga tobuzabuza bantu mulingo engeri y'okukyamuukiriza njogera toteredde. Mulwana muganda wange munankyukakyuka twali ffenna nga tukubira mwami Besigye campaign ng'ayimba toka kwa barabara ng'ayimba abantu bakoowu ffe gye tuvudde nze bukyangambawo ne Mulwana tetukolerangako muntu atali opposition campaign tubadde mu nkyukakyuka ebbanga lyonna ate nze okuva lwe natandika okuyimba
for the last 20 years oba emyaka 2 egiyise n'okusoba mbadde nyimba nga zirabula gavumenti zirumba gavumenti na kugitegeeza kyeyina okukola naye bwe yagaana okuteeka mu nkola ebyo tugigamba bye byatuwaliriza tugamba katugende twesimbewo tubyeteere mu nkola kkiriza obagaana nze amaanyi agandi gakoma ali Mukyengera Town Council na ku muzindaalo nga nnyimba era bannakyengera tebajula kunnonda n'abaali banneesimbyeko twali 15 ku ballot paper bonna bajja nabayita ngera omukulembeze bw'alina okubeera nti Mwami Museveni abamuvuganya aleme bbawalana yali alina kukolagana kuba balina amagezi buli muntu eyeesimbawo aba n'enteekateeka ezikulakulanya eggwanga oba ekitundu n'olwekyo bw'omusibira ebweru obeera osubidde ebirowoozo bye byaligase ku bibyo b'abalonzi ne bafunamu naddira bonna abanneesimbako Mukyengera Town Council ne mbayita nga mmaze okuwangula ne mbawo ebifo ono area land committee olero civil court oli ali bonna ne bakola ki kubanga amagezi gaabwe nali ngeetaaga agange nga tegamala olumu nali ngena scrolling awo ku TikTok nensanga Hajji Kyanjo nga wali munnamawulire yali amubuuza n'amugamba Hajji Kyanjo eggwanga lino ligenda kutereera litya n'agamba terisobola kutereera n'agamba lwaki n'agamba bwe liba lyakutereera lijja kutereera naye nga lisobola kutereera nga Museveni akyaliwo oba mpulikise bulungi abali wano mwena muli bawagizi beeri yagamba nti eggwanga terisobola kutereera nga Museveni akyakola ki akyaliwo kubanga yagamba kati ndi mu reported speech si lyange nga bwe yabyogera bwe nkola ki yagamba nti Mwami Museveni mwonoonyi yayonoona eggwanga lino ate naye mwonoonefu nkiddemu Hajji Kyanjo yagamba Mwami Museveni yayonoona eggwanga kubanga naye muki mwonoonefu n'olwekyo muganda wange Hillary Kiyaga abadde ayogera wano ayogera ku byamayirungi corporate biki byonna kati bwe kuleeta akantu akakaji Kyanjo nti byonna bituufu byoyogedde ne byetupanga byonna misa kibaali byonna bituufu bya corporate naye olw'okuba Hajji Kyanjo alina statement gye yakola abamu bagitwala for granted naye nze anoonyereza ennyo tesobola kunva mbwongo byonna tubyagala corporate tugyetaaga naye ate olw'okuba kati ate n'embudde buno twavaamu abamuvuganya akati ate nno gwajamagira sector ya art and entertainment n'olwekyo ngenda ngattako buliddeyo mujega abuuza mbu okoze eki buli mukolo kubaako abajega n'abalalu naye kati nze Mukama yannyamba emabegakaawo nenzirayo okusoma ndi ku St. Lawrence University barakallahu fikum nenzirayo ku St. Lawrence University ndi ku Bachelor of Public Administration and Management mwe mugwa course unit ya Transformation Modeling and Empowerment kati bw'omala okubeera transformed obeera osuubira abajega awantu wonna zengeri gye nali ndabamu ebintu kati mbiraba mu ndaba ndala bw'obeera transformed you start seeing things in their true perspective bw'oli olowooza nti ogenda kuyomba naye kati siyasobola kuyomba na muntu bwe mmanya nti bajjo tategeera luli yammenyanga nga bajjo bwanvuma njanga kufunya ngumi naye kati namusoma nemutekalimanya nti bajjo kati ne bwanvuma muwana bwanyula oyogedde statement ennungi bambi ng'ate akoze eki kubanga ndi transformed n'olwekyo abayimbi mwena ne ba artist bakubiriza muddeeyo musome baba waliwo obudde endaba gye nalabangamu ebintu kati mbiraba mu ndaba nki ndala nnyo so saagala kwogera bigambo bingi nnyo muganda wange Mulwana wumula birembe tusooke twebaze Mukama Katonda olw'obulamu bwa muganda waffe Mulwana bwamuwadde
bangi abatatuuse emyaka gyatuuseemu afudde akyali muto awo so abadde alina okufiira naate nze nina okukkiriza nti Katonda buli omu eyamugamba nti ojja kukoma wano olina okukola ki Hajji nkiddemu Katonda yatya ne bw'olikola otya onono mukama wange muwana ekitiibwa sooka okitukeko naye akasente ero siiseemu n'akamu ono mukama wange Amiri Ssenyendo ye yannonda ku Nairo Theatre yalonda ku Nairo Theatre awo nina gye nali nsoosa okugenda okuyimbira nga bangobye tolina byemanyi kuyimba waliwo ne yali ankubye empi Abitex yankuba oyo gwolaba oyo batusiba mwaka gwa 2000 nga tuli balenzi bato nnyo Mamuli Katumba ono Kawuga mwayi bamuyita Septemba bwe yatusiba Mamuli yajjayo ebyuma bye simanyi byuma bwe wabijja nali manyi obiguze ne tutandika okuyimba ali batuli eyo sajja najja atukwata ate ebyuma byange mbabangi tenga Mamuli ate ebyuma byange omusajja n'atusiba Abitex yali akoze ekivulu ky'obangayina ejjinja sente ng'ayodde enzibu nnyo najja n'atusasulayo obukadde 5 baali batubanja batusibye omwezi Abitex n'agamba nze nnonye Mamuli yekka olwalukagga simujjayo tamanyi kuyimba saagala ab'ekkomera be bantaasa ne bagamba tojja kutwalako omu ne bagamba ku fayiro baliko babiri ayina basigala oba bakola ki nina ab'ekkomera nga bantaasizza kati andeeta mu pikapu ye mabega mmanye mukulu atugjeeyo n'atuuse mu paaka wa Abitex yalina wa Bitex shop awo paaka enkadde atunda teepu n'alyoka nsala oluyimba mu paaka omwo tumanyi kuyimba naye Abitex nkwebaza oluyiro wankuba lwa motivatinga neŋŋamba nina okufuukako w'amaanyi Abitex atampangisa ebivulu bye bwe yabadde alanga enkuuka nze nasoose kalanga mukama mulungi ekiseera kyonna Abitex olinzita lubu so kyengezaako bagamba nti batumalamu nnyo amaanyi batujerega nnyo mu ntandikwa naye omuntu akujerega abeere nga akwongedde maanyi osanga alibadde yatwonoonekako dda naye nga natuyamba akaana ako kati nekafuuka akaana akalungi lwa misipi gye baakakola ki gye baakakuba n'olwekyo ebigambo byange njagala bikomyawo naye nga mpunsika ngamba nti gavumenti eno wayogedde bikibajjo kiwawa musanga wange asabye tolaba era bagambe ndize bajjo kasana mutegeera mukama we yanyambya takyanyiiza takyakola ki namutegeera so nsaba Katonda abankuumire naye kampiteko ku mmeeza wano awangale nnyo Ssaabasajja muganda wange bakungu bannange mwenna mu biti byammwe kitalo nnyo kitalo ddala okusookera ddala era mu bigambo ebimpipi nsaba okwebaza Katonda olw'obulamu bwa muto wange Adamu Mulwana njogera wano mu biti 2 ne bamuwulira ne weewuunya era bwe buzibu bwa Buganda mutusaasire nnyo kanzire ku mulamwa basebo ne bannyabo nasooka okumanya Mulwana nga omuntu omuvubuka omuto ayagala enkyukakyuka nga mukulu Abitex bwagambye ekivulu ekyasooka munaaba nsaba maliriza omulimu guno nga nebaza muto wange nesekwebaza yenna Haruna omugenzi ono nga tannafa yajjaku mu ofiisi yange ng'alina omuggo n'aŋŋamba onneebalizanga nnyo Haruna nyambye nnyo ng'omuntu n'andabirira nsaba okutwala omukisa guno mwebaza nange ngenda kuyitako wano ku desiki naye nsaba malirize nga nsaba Katonda omugenzi amuwe ekiwummulo ekirungi nejjana Firdausi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Tweyanza nnyo tweyanze ge bwana lebo
Muzikirize mu kaseera kano nabagambye nti si papa eri gyali ali wamu naffe mu kungubaga. Madamu and others